Ekiriya no mubende bantu bali musanyu gitirivu okubeera ddala luli nga nnaku z'omwezi 17 omumyuka omukulembeze w'eggwanga omukyala Kalusoolu yalangiridde nti omuggalo guggyiddwawo abantu bagende mu maaso nga bakola emirimu gyabwe kutandika n'olwekiro era abantu emirimu baagitandikirawo kubanga batandikira mu kujaganya kusanyuka naye era wakati mu ssanyu eringi ennyo abamu waliwo abaafuna ebisajja eby'enjawulo bafuna accident mu makubo omwo nga bajaganya matumbi budde paka enkeera ku makya kakati olwaleero abantu bakedde kubeera nga bakakalabiza ddala emirimu gyabwe mu kibuga mwe bali newankubadde ate nga tebannaba kuweerera ddala ng'abo bateekeddwa okubeera kuba abamu baali batambula bagenda mu byalo tebannaba kubeera nga bakomawo abalala bakomyewo bakyeyiya we baali bakolera abamu basanze ebifo abagagga nga baabitwala balala banoonya kapito okulaba wawe batandikira kuba obusente bwonna abamu baali nga baabulya ne buggwawo naye nga embeera wo egenda ddala mu maaso abantu bakomyewo mpolampola ku mirimu bodaboda ziri mu kibuga ziriko zivuga abantu baazo abamu ku abo abaazisigazzaawo kubanga ate era abamu abagagga baazisigaza ddala abo abaali babawola jjukira oli bwakuwola kuteekako obukwakkulizo obumu bubeera bufevalingaye kati abamu baazitutte abalala bali awo tebakyalina mirimu gye bayinza kubeera nga bagenda mu maaso n'okukola naye ng'embeera emubende bantu mwebali beeyongera okubeera nga bajja kukakalabya emirimu abatakisi gye baali bazikukumye baazigyeyo ab'emmotoka zonna baazigyeyo kati ku makubo kweziri ziriko zikola naye ng'era abamu nga bagamba nti nno embeera eno ebalekedde ddala wala nnyo naddala mu ngeri y'ebyenfuna ensimbi tebalina laba otuukako bagamba ba gavumenti yali badde tulowoozaako mu ngeri ey'enjawulo nga mubende ne Kasanda nebeerako akasente keteekawo awo oba eyinza okutuwola mu ngeri ey'enjawulo bwe bityo kati embeera nebanga etambulira awo naye nga kyo ekirwadde ekirwadde tekiriimu era twakomedde ddala awo ku bantu 142 abaalangirirwa nge bakwatibwa ekirwadde kino n'abo abaafa 55 abakolera ddala ebitundu 39 ku buli 100 dwaliro emubende tewaliyo balwadde ba Ebola so nga ne Kasanda nawo abalwadde kati aba Ebola tebaliyo ng'oggyeko abo abakyatunuulirwawo okulaba bakontakiti bokka naye nga abalwadde tewali baduddu ekirwadde bwe kyasibukira ddala nabeera bali ku mirimu gyabwe bakakalabiza ddala naye nga abantu kyebakaaba bwe bwavu awamu n'enjala kubanga okukola kubadde kutono nnyo embeera bwetyo bwekyali naye era ebisingawo tujja kubanga tweyongera okwiraba gye bujjako awo mu anniversary experience tujja kubeerawo ku Soroti TV nga tulaga ebigenda mu maaso abagesa eddagala batandise okuyita mu omwo abantu balaba bagenda mu maaso kubanga bakkiriza oyinza twakujja sikafiiru katono nnyo mwebali oba bannaffe twayo eddagala eno eryajja batandise okuyitamu abantu bagenda okumaaso kubanga babagezesako iko baligezeseza kubanga baali batugamba nti enteekateeka eno egenda kutandikira ddala omwaka nga gutandika kati babadde tebannaba kulabikako ogundi Sebadduka Emmanuel okuba nti otuwadde embeera bweri emubende akadde kagenzegenze